N'abamu okulusuulamu akaba ab'ekitongole ky'obwakabaka ki Buganda Land Board basazeewo okubangula abantu ku mitendera ssaako n'amateeka agafuga ettaka ly'obwakabaka nga bano babadde ku kitebe ky'eggombolola y'emitete nga bakulembeddwa amavunaanyizibwa ku kitongole kino mu bbendobendo ly'e Masaka ng'ali wamu n'amyuka Muteesa basomesezza abantu ku ngeri entuufu gye balina okukuuma ssaako n'okusenga ku ttaka lya Ssaabasajja. Bakabulindi Kagimu Ssaava ng'ono yakulira Buganda Land Board mu bbendobendo ly'e Masaka asomesezza abantu ku ngeri gye balina okusenga ku ttaka ly'Omutanda. Ono asabye abantu okutereeza obusenze ku ttaka era n'abakubiriza n'okulima emmwanyi. Musuumuuse ebibanja mu bitwale mu kupunta n'abasobola okufuna ebyapa mu bifune. Mu abantu bonna temulina omukisa nti ekitundu kyaffe enkuba etonnya temutema mmwanyi olw'ebyo bye muwulira ebigenda mu maaso mujjumbire wabula kulima mmwanyi ffe tutegekera embeera kuba emmwanyi kibadde kintu kikulu nnyo eri bajjajjaffe era nga zibayimirizawo nammwe mu kibanja bammwe mulime emmwanyi tusobole okwegobako obwavu. Amyuka Muteesa Suzani Namukwaya era nga yatwala n'ensonga z'ettaka ku lukiiko lw'essaza Mawogola nga yakiikiridde Muteesa mu musomo guno asabye abantu okukuuma ettaka era bakolereko n'ebyenkulaakulana. Omuntu ajja n'akufera n'akuguza ettaka lya Kabaka ng'oliraba nga twayise mu mitendera gye babasomesezza ate n'onyumirwa n'owaayo ssente mwattu olina akulimba ajja kuwa n'obusuulu bwa myaka 3 emabega ng'okiraba akikulimba nti kya bulimba. N'olw'ensonga eyo mbadde mbasaba nti mwenna ng'omanyi nti oli ku ttaka lya Kabaka mufeeyo nnyo okutereeza obusenzi, mufeeyo okuwa obusuulu. Bo abantu abeetabye mu musomo guno bategeezezza nga bwe bayize ebintu bingi era nga bakubissa mu nkola nga byakubayambako okwekulaakulanya ssaako n'okukuuma ettaka lya Ssaabasajja. Naddala abeesenzezza ku ttaka ly'obwakabaka nga tebalina biwandiiko bituufu. Zimbadde mbasaba busabi bagende eri abakulu bekikwatako baweeyo okusaba kwabwe babe nga basenze batuufu ku ttaka ly'obwakabaka. Tukubirize okulaba nti tuwandiisa ebibanja byaffe mu makubo amatuufu. Katugende mu kanyumanyo kaffe ak'omusiraamu n'ekisiibo tulabe